munene gwe tulwanyisa namwe mulaba ndowooza newe njogerera yeebase. Ye n'abeewuwe bonna kabe musajja kabe mukazi. Amawulire hasi malungi agava wali eri Magere ewa Barbie Kyagulanyi wetogerera ssaawa zineno aba NRM bamaze dda kubanga bamusalako video yonna ngikuleetere maaso awo bamusindikidde Battalion 554 byonna mbikuleetere mweno video genda kubanga obinyonyoka naye nga tetwanagendayo akavidiyo kanamalisa bukampele kalake nkasotambula katukira wonna banjagadde okumanya kwino information naddala abaana ba National Unity platform naddala tiimu Barbie Kyagulanyi mu comment section mbagala kubanga kakazi kano bannange kyekabakoze abakubye ejjooka weziba goolo abali mu 15 ku 0 olunaku olwaleero Barbie Kyagulanyi basobodde kubanga bamusindikira aba NRM bangi nnyo ku social media wonna Twitter, Facebook, TikTok baligezaako kubeera nga bamukakanya nga bagamba nti no Barbie Kyagulanyi bayogera tabitegeera biki Barbie Kyagulanyi biki byayogedde byasinze okubanga bibanyiiza. Barbie Kyagulanyi bagambye nti no bali abakadde olwedde bakoona emyaka 7 kitegeeza ki mukimanyi bulungi nti no omuntu yenna obwezi emyaka 7 metabolic rate ekendeera n'obwongo buli kimu system y'obwongo y'omubiri butandika okukola ki okumalfunctioninga kyova Barbie yabagambye nti no n'essaawa zino bwenjogerera bonna bakola ki abeebase. Eno vidiyo njagala ogiwulize bulungi nnyo abalina nga bagezaako kubeera nga balumba Barbie Kyagulanyi naye alina kye yabakoze mu masaawa ogenda kubanga obiraba soko bidala. Tulwanyisa namwe mulaba ndowooza newe njogerera yeebase. Ye n'abeewuwe bonna kabe musajja kabe mukazi. Kati omulala eyandibadde abawanga backup ali ku Twitter abagamba ayagala kugenda mu ringi na mwami wange kumukuba. Agambye amwagala muli kaini bagezaa mukuba. Kyetuvudde yeewala olugendo tulutambuddeko akawanvu tukkirira kati. Ye n'abeewuwe bonna kabe musajja kabe mukazi. Kati omulala eyandibadde abawanga backup ali ku Twitter abagamba ayagala kugenda mu ringi na mwami wange kumukuba. Agambye amwagala muli kaini bagezaa mukuba. Eno press conference ya leero basaze temubadde mu kyamagezi baasose kupanga kufuna musajja akole challenge ya Museveni one Yesu dawo ne bamuyoola awo ne tulabirawo ddala nga konawo kabadde kafu eyabadde challenge comedy kati ulira first lady gubagala afuke first lady byayogera kwegamba buli ntaliko ya weekend mubeera ne press conference ngebye byemuzokuwulira eye manifesto kwegamba info kyokulaga eggwanga nti biki bye mugenda okukola mu convincinga abantu babegatteko ate mujja kuleeta bisesa kiregeza muli mu comedy kwegamba mubeera awakale muyiiya nti kati leero twogeddeyo ki ekisesa buli abawagizi we bakuba enduulu nga mugamba ya Museveni tumulina kyongedde okukakasa nti ddala mwali mubazanyi bakatemba mwembi oyo si first lady okusinziira ku byayogera si byayina okwogera nti abantu bakuŋŋaanye bazze kuwulira emiramwa egya Nuupu ne mujja ne mwogera ebyo nti oli muzeeyi yeebase genda omuggyeko oyogedde bulungi nnyo nti yeebase olinda ki mugende mumulabe nga yeebase agenda ozuukuka nga mumuwaana naye mutamulinda nga yeebase ayita kavule buli lunaku takyayita yeno ku ntebe roodi eno baba avalina kasero nga agenda ntebe ayita omuyinza omuteega kasita mwekuŋŋaanyiza mu muteegi mumugamba okuva n'olwaleero ffe ba pulezidenti abantu baagala manifesito abantu baagala okuwulira ebigambo ebizzaamu essuubi okuva gye muli nga Kano Besigye we yayogeranga wabula si katemba wammwe musimanyi mutabani we gwe balinamu essuubi abeera ku Twitter agala kulwana na mwami wa
Gwanyagabe muno okulwana okwo kukyaliwo okwedda muno okufuga eggwanga olina kujja kulwana na bikonde. Museveni y'omu ku basinga obukadde mu Uganda naye ye president. Kitegeeza yateekawo emisingi yakolerera ekyo kyaliko kati. Tosobola wadde omusongamu olugalo nti gwe yoyo gubayita president mutandise da mukopa kola mu challenge ne mupango omusajja mumujeri jangu tukolebwe tutika kati ojja kugira boti mumukutte bubi embirizi zimuluma waweza bwate muwale na sente omuntu anaba president ayina ebigambo ebiba bimuvaamu ebiwa abantu essuubi omuntu anaba president yali kumulamwa ayina kubanga buli wajjo okwogera gama ngenda kukola kwogera nkyuse abantu bwe bati bannegatteko kubanga okubeera president baba abantu wabula gwe nojja noyogera ekigambo nga tekina kukuleterayo kati abadde tayagala awagira Museveni ku byoyogedde kuliko ekiyinza omukyusa n'awagira Bobi Wine mbuli ali eri yebase ne mukazi we bebase bakoye bakadde mubajjeeko mubajjeeko oba bakadde mubajjeeko oba bakadde nga mukitegedde nga otegedde n'okutegeera nti yebase olinda kinnyabo ekyo kikulaga nti nno baakujja mu Bwakatemba wali tosaanaawo ebyobufuzi tobitegeera wagenda kwokya luli abasirikale balemesezza abaana bange ogenda okuwuga abantu bali eri balwala bali mu makomera gwe abaana b'ekizibu ky'abaana bogenda kuwuga tebagenze na ku swimming kitegeeza nti mu Nuupu wabanga mulimu akakiiko ddala abantu akakundi akategeera abantu ng'abawazi speech balina okubaaba nga bazibawandiikidde ndibo bwene agenda kujja tebamuwandiikira nti olina kwogera bino mukyala wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tekwe soko mulimu gwe tulina okusooka okukola kwe kutta bano abatiitiizi asatu kubanga be beenyimiridde mu kkubo lyaffe. Njagala okubategeeza abaganda bange nti gye twagala ogenda waliwo omuwendo gwe tujja okusasulira. Komera, migo, okutulugunyizibwa, kuwaŋŋangusibwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Temubitya. Naye tegwabitidde toyimirira mu kkubo lyaffe ab'Akamirika. Ffe ensanvu twagala kujjako musanvu. N'olw'ensonga eyo toyimirira mu kkubo lyaffe. Ate nammwe mbabuli omuntu yenna ng'olaba ayimirira mu kkubo lyo otomwesiga. Abakyala, I'm telling you, if your husband does not believe in freedom, then he is forcing you to be a slave.